Ne kino nkibagambanga enkya n'eggulo. Bw'obeeranga omuntu nga toyina akumanyi, njogera ku bantu abanaku, ne basiba omuntu wo oba ne basiba gwe kennyini ku musango gwa capital offense, tokolanga nsobi n'otunda ekibanja kyo n'okwata ssente ne weesiga balooya abo aba kkooti ento mbu bakuyambe ku musango gwa capital offense, naddala ng'omusango gukyali mu kkooti ento. Omuntu oba gwe kennyini bw'otuukanga mu kkooti omulamuzi n'akugamba tokkirizibwa kubaako ky'oyogera, omanyanga bumanyi automatically oli ku musango gwa nnaggomola. Eyo kkooti tegaba beyiro ku misango gya capital. Eyo kkooti tegaba nnole ku misango gya capital. Eyo kkooti teta ku misango gya capital. Okuleka nga DPP atunudde mu musango n'alaba nga tegulina bujulizi, fayiro n'agiwa nnole. Ate era ne mu kugiwa nnole walina okuyitawo emyezi 6 okusobola okuta fayiro eyo ng'ebalaba terina bujulizi bujja kukola ki? Bugisobozesa gisindika mu kkooti enkulu gye guliwulirwa. Bangi babalimbalimba mbu leeta ssente bweziti omuntu we bamuwe beyiro. Leeta ssente bweziti simanyanga bamuwe nnole. DPP agaba nnole yekka. State wa kkooti ento tagaba nnole, kiraka tagaba nnole, omulamuzi tagaba nnole. Ode eba yavudde eri bano balaba batadde mbu bamuwadde nnole, simanyanga bakoze biki. Kkooti ode eba yavudde eri okusobola okuta omuntu oyo. So tokolanga nsobi obusente bwe obukuumanga ne buyamba omuntu wo mu kkooti enkulu. Bw'eba beyiro n'ogisaba mu kkooti enkulu. Era n'omusiba nga atambudde rimandi emyezi egisukka mu 6 mu kkooti ento, ogwo omusango osobola okugenda n'osaba beyiro mu kkooti enkulu, so si mu kkooti ento. Muntegedde bulungi, beyiro y'omusango gwa nnaggomola bagisaba mu kkooti enkulu. Onfunye bwe bali kubba gw'omanyi.